أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. amatenda amatufu gawakitibwa Allah ebyengerana emirembe tusababidde eri omubaka sallallahu alaihi wasallama wamu ne ba ashabu ridwanullahi alaihim wa arda. Abatulaba ab'ebitiibwa abagoberera emisomo gyaffe egya Quran wa tajwid, balamusizzaako mwenna, mbaagaliza omwezi omulungi ogwa Ramadan, era tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ngakkiriza ibadaati zaffe zetukolera mu mwezi guno, Allahumma amin. Nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa tajwid al-Quran al-Karim, tuli ku musomo omukulu ennyo ogugamba nti al-ulumu allati takhdumu al-Quran al-Karim, emisomo oba omuntu byateekeddwa okubeera ng'ayiga ebyo ebifuga Qur'ani ey'ekitiibwa. Bw'oba oyagala kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa, otuuke ku nkomekerero yaayo, otuuke ku ntikko yaayo mu kubeera ng'ogitegeera ng'okisoma bulungi, wateekeddwa okubaawo emisomo gy'olina okwekwatako ennyo okubeera ng'otuuka ku bukugu bw'okutegeera ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku mulundi ogwayita twagamba nti waliwo emisomo nga gikwatagana n'olulimi wamu n'eddoboozi. Ng'emisomo egyo gikwatagana n'olulimi wamu n'eddoboozi mu kwatula Qur'ani ey'ekitiibwa mwe mwali omusomo gwa tajwidi gwe tujja otutunuulirako ennyo mu misomo gyaffe gino gye tutunuulira insha Allah, naye nga twagulabako katini omusomo gwa tajwidi mukulu nnyo eri oyo ayagala okubeera ng'asoma Qur'ani ng'atagikyusizza nga bwe yakka ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Omusomo ogwokubiri, topic endala oba essomo lyolina okumanya eddala ye ilmu sarfu, nakyo twakiraba, then ne ilmu nahwu. Biidhnillah, omusomo omulala omwanadamu gwalina okubeera ng'ateekeddwa okubeera ng'agwiga oyo waba ng'ayagala kubeera ng'atereza Qur'ani ey'ekitiibwa insha Allah gwe tugenda okutandikirako. Omusomo ogwokuna ye ilmu alwaqfu wal ibtidaa'i, engeri omwanadamu wasomamu Qur'an, omusomo gwayigiramu butya bwayimirira na butya bwatandika ku bigambo bya Qur'ani ey'ekitiibwa. Era nga huwa alilmu alladhi yasunu nassa alqur'aniya min an tunsaba fihi kalimatun ila ghairi jumlatiha. Nga mu musomo guno mulimu omuntu okubeera nga kwegamba omusomo guno ogwa waqfu wal ibtida guyimirirawo nnyo mu kubeera nga gudifeninga n'okukuuma ebigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, obutaddira bigambo birala kubiteeka ku mboozi ndala. Noddira ekigambo tekibadde ku mboozi eyo n'okidda n'okiteeka ku mboozi endala, oba ekibadde ku mboozi ate n'okijjako n'okiteeka kyokka. Ebyo byonna byonna obiyigirira musomo ogwo gwe bayita alwaqfu wal ibtida. Ekyokulabirako, omwanadamu ayinza okuyimirira ku kigambo yahlifun, ku kigambo ekyo ekigamba yahlifun fi qawlihi ta'ala, mu aya Allah egamba thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Nayimirira ku kigambo yahlifun, aba akyusizza amakulu ga Qur'ani ey'ekitiibwa. Nabwe kityo kubanga addidde ekigambo ekibadde yahlifuna billah, addidde ekigambo n'akikutula mu sentensi, kuba ekigambo kiggwayo yahlifuna billah, ate ye n'akiyimirirako yahlifun, n'ayimirirako ekyo kyokka kyokka. Nabwe kityo ne kibeera nga kyonoona amakulu. Ebyo byonna byonna ojja kubitukako otyo, obiyiga otya senga oba oyize ilimu ya waqfu wal ibtida. وباختلاف القراءات قد يختلف حكم الوقف على الكلمة القرآنية. naye oluganda kano kakulu nnyo okusinziira mu nsoma gy'osomeramu Qur'an, kuba tukimanyi bulungi tulina ensoma zaffe mwe tusomera Qur'an ey'ekitiibwa, ensoma ziri 10 eziri al-mutawatir al-kubra wa sughra. Naye mu nsoma ezo
wayinza okubeerawo enkyukakyuka mu kuyimirira ku bigambo okusinziira ku nsoma gy'okola ki gy'osomeramu. Oba ategereka ekyokulabirako kigambo ekyo kyenjogedde nti osobola okubeera ng'oyimirira mu bifo ebimu olw'ensoma gy'osomeramu ate n'otayimirira mu kifo ekyo olw'ensoma gy'okola ki gy'osomeramu Qur'an. Ekyokulabirako omusenga abasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala igamba nti washamsa walqamara wannujuma musakharatin biamri. Suratu Nahli, washamsa walqamara wannujuma musakharatin biamri. فمن قرأ لفظ النجوم بالرفع يعني النجوم يصح عند الوقف على والشمس والقمر. ولابا مؤاية جتربي والشمس ويتجرزنيو والشمس والقمر والنجوم اتجاب النجوم تلك فتحة نسمى حفص مسخرات بأمري نايسي وجز من سمين دالا إتالي يا إمام حفصي نسمى النجوم مسخرات بأمري أو تقام تكرزبو كويمي ياكو تقام والشمس والقمر no imiria oleta aya no gaba washamsa walqamar then notandika wannujumu musakharatun biamri okusinzira ku qiraa obensoma gyobosomeramu wabula obanga osoma ya hafsi zonna ziriko fatiha washamsa walqamara wannujuma zonna ziriko fatiha ogenda maaso nonyunga oba katekereka bulungi na essomo eddala lyeteekeddwa okubeera ngaera tuteekako nnyo essira mu kubeera nga likuuma Qur'ani eno nga tekyusibwakyusibwa lyessomo lya al-ulumu al-kitabiyya emisomo gya Qur'ani okubeera nga yawandiikibwa etya Qur'ani empandiika yaayo kikulu nnyo. Sheikh agamba nti inna sababa harisna ala salamati al-kitaba huwa hifdhu qalami al-katibi min al-khata'i wal-lahna fiha. Ensonga lwaki tuyimirirawo nnyo ne twekwata kuwandiika kuno lwaki tusoma omusomo guno gw'okuwandiika olw'ensonga tuba twagala omuwandiisi yenna kalaamu ye yeekuume obutakola nsobi mu byawandiika. lianna alkatibata naibatun ani takallumi olw'ensonga nti mwana wattu ebigambo byonna ebiwandiikibwa bituyamba kinene nnyo mu kwogera. Amakulu ky'owandiise ky'osoma wano senga baba akolawo ensobi mu kuwandiika naawe ogenda kusoma nsobi oba ategereka. falkhata'u fiha yuaddu lahnan kalkhata'u fihi. bw'okola ensobi mu kuwandiika kikulu nnyo oba owandiika Qur'an oba owandiika ne oba owandiika kintu kirala kyonna obutakolamu nsobi kuba buli w'owandiika bw'oti ensobi ono agenda okugisoma naye agenda kusoma nsobi oba ategereka. So ino okwekuuma nnyo okubeera ng'owandiika Qur'ani eno ng'ewandiikibwa yawandiikibwa mu kuwandiikibwa okukyasinza okubeera okukakafu era okutuufu. Olw'ensonga senga mwalimu ensobi mu kuwandiika kyandireetedde abaatuzi oba abasoma Qur'ani okukola ensobi kubanga okuwandiika ebiwandiikiddwa biyamba kinene ku ebyo ku bye tukola ki ku bye twatula. Era mu kuwandiika omwo ne tujjamu essomo ekkulu ennyo eriyitibwa ilmu rasmi al-masahifi. Mu ngeri Qur'ani gye yawandiikibwamu kimanyi nti omusafu gwaffe rasmu al-Uthmani oba ategereka. Rasmu empandiika ya Uthmani oba ategereka. Era tuteekeddwa okubeera nga tuyiganya abooluganda abitiibwa engeri Qur'ani amasahifu Qur'ani we ziwandiikibwa. Era nga irimu eyo علم الذي ضبط كيفية كتابة القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ngamu irimu eyo tuyigiramu butya Qur'ani bwe yawandiikibwa mu maaso g'omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yawandiikibwa Qur'ani ng'ekka ku nabbi sallama kuba tukimanyi bulungi nabbi sallama Qur'ani bwe yamala omukkako alagira basahaba omuli Zaid ibn Thabit n'abalala okubeera nga bawandiika ki Qur'ani eyo. idh anna al-Qur'ana al-karima
kiri nti qur'ani eyekitiibwa kana yuktabu fawra nuzulihi yali ewandiikibwa immediately nga yakakka. qur'ani bwe yakka bwati nga ne jibuliru alayhi salatu wassalamu wali ku bbali nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alagira basahaba ne bakola ki ne bawandiikirawo qur'ani eyo. oba ategereka wa biimla'i minhu sallallahu alaihi wasallam hadhihi alkitaba almuraqabatu as-samawiyya qad harasat an-nass al-qur'an mimma yali era mu kuwandiikibwa qur'ani eyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakamukkako baka bwakamukkako kyaleetera okubeera nga qur'ani eno ekuumibwa okuva bino wammanga. ekisooka aziyadatu wannuqsaanu, qur'ani yakuumibwa okuva eri mu kugyongeramu n'okukendeezebwa, kubanga na jibril alayhi salatu wassalam yali yakakka bwati bba ng'asomedde nabbi sallam obubaka bwazze nabo, nabbi n'abagamba mukole ki muwandiike. kitegeeza temwali yamala kubanga batugamba nti nabbi bwe yamala sallallahu alaihi wasallam okubalagira okubuwandiika yabagambangamu munsomeremu. olaba yagamba tusoma byowandiise mpulire, we byaliga bwe bityo nga wabyogedde ng'agamba bwekyo bwe kiri, we mwalingamu okwogeramu oba okukendeeza oba okukolamu ensobi ng'abagamba mutereeze. omusamukiraba ne kibeera nga qur'ani yakuumibwa okuva eri okubeera ng'eyongerezebwamu oba ng'ekenderezebwamu ekintu ekira kyonna. ekyokubiri qur'ani tabdiilu kalimatun bi ukhra, qur'ani yakuumibwa okubeera nga tekyusibwamu bigambo biyinza okubeera nga byefaananiriza, teri mu kukyusakyusa. N'osiŋŋaana ekigambo nga kibadde kitegeeza meaning eyo naye ne kijja ng'ate kitegeeza kyekimu naye ng'ate kyogeddwa mu mbeera ndala. qur'ani ebyo tebirimu. ekyokulabirako aya Allah egamba fas'au ila dhikirillah, ekigambo fas'au era we batyo bakiwandiika tekyalimu kubeera nga kikyusibwa nti oba imdu oba imshu, kubanga fas'au kwanguyiriza bandigambye imshu tambula, nako biyinza okwagala okufaanaganafaanaganamu. qur'ani nebeera nga ekola ki ekuumibwa mu mbeera eyo. oba ategereka era nebeera nga ekuumibwa mu ataqdimu watakhiru mimma yahtamiluhu arrasmu, nebeera nga ekuumibwa mu kubeera nga ebigambo tebikulembera binna byabyo okusinziira ku mpandiika nga bwe yawandiikibwa. tojja kusiŋŋaana ekigambo maliki nnaasi ng'ate basoosezza nnaasi ku maliki, oli n'asoma maliki oli n'asoma annaasi maliki. tojja kusiŋŋaana ebigambo ebyo. oba n'agamba wajaat sakiratul mauti bilhaqu, n'akyusa n'agamba wajaat sakiratu alhaq bilmauti. ebyo byonna tebikkirizibwa mu kubeera nga soma qur'ani ey'ekitiibwa, naye nga byonna kyekireetera okubeera nga ebyo byonna byonna bivaawo mpandiika nti qur'ani yawandiikibwa. ekirala atashifu sam'iyu, omusomi yenna okuwulira okulungi, wahuwa taghyiru kitabatu lkalima bisababi adami samaa sahihi min almutakalim wa yakunu dhalika bi ahadi sababaini. okuwulira kikulu nnyo, okuwulira oba owandiika. ffe bajjanga mu kiraasi omusomesa n'asomanga ebigambo nga bwe tuwandiika. kakati olina okuba nga owulira nnyo era ng'owulira bulungi, owandiika omusomesa biri byakoze eki byayatudde. wahuwa taghyiru kitabati lkalima, obutawulira bulungi kiyinza okuviirako okubeera nga okyusa empandiika y'ebigambo oba y'ekigambo ng'ekirese ekyo ki butawulira bulungi. wayakunu dhalika bi ahadi sababaini, ekyobutawulira bulungi kiyinza okubeeramu ensonga bbiri. ekiyinza okuleeta obutawulira bulungi omuntu n'awandiika ensobi omuntu n'awandiika ensobi kiyinza okuviira ku nsonga bbiri. ensonga esooka adamu fasahati lmutakallimi wa hashahu sallallahu alaihi wasallam min dhalik, okubeera nga ayogera ebigambo ebyo abitugamba okubeera nga tubiwandiika nga tategeera lulimi, ng'olulimi lumutawaanya talutereeza. mutwayinza okwogera ekigambo nga naye kenyini nyayo kyogedde bubi ne tuwandiika ensobi. wa hashahu sallallahu alaihi wasallam, ekintu ekyo kiri wala nnyo n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kubanga nabbi sallama yali fasiha, yali ayogera qur'ani
ng'ali fasiha amanyi olulimi oluwarabu oluli oligino lwennyini nabwe ekyo ebigambo yabyogeranga bulungi ne bibeera nga byawandiikibwa mu mbeera esinga okubeera ennungi. Ensonga ey'okubiri eyinza okuviirako omuntu okubeera ng'akola ensobi mu kuwandiika adamu samaa'i sahihi min assaami', obutawulira bulungi okuva eri akoze eki ayogedde gwawuliriza n'opakuka n'owandiika ekintu ng'ate oli ayogedde kirala. Ebyo byonna nabbi sallama tebyaliwo, kyovula ati Qur'ani yawandiikibwa mu mpandiika entuufu etalimu kwongeramu etali kukyusakyusa bigambo bya Qur'ani ey'ekitiibwa. Essomo eddala lyetteekeddwa okubeera nga tusaako nnyo essira bwe tuba twagala okusoma Qur'ani n'okwongera okubeera nga tugikugukamu yo ilmu dabti wannaqti, essomo erikutegeeza lyoyigiramu butya Qur'ani bwe yaweererwa n'obutonyeze obw'enjawulo. Fadabtu ekitegeeza ne dabtu alaamaatu makhsuusatun talhaqu alharufa lidalalati ala harakatihi au sukunihi au tanwinihi au tashdidihi, bwe bubonero obumanyikiddwa obulungi obuteekebwa ku nnyukuta nga buzireetera okubeera nga ennyukuta ezo zitegeerekeka empeereza eri ku zo. Kaba kabonero kabanga kasaze bakateeka wansi w'ennyukuta notegeera nti eyo kasra, ne bakateeka waggulu notegeera nti fatha. Obutonyeze obwo tuyita dabt, empeereza ezo ze tuyita adabt, au sukuni oba kasayini kasukunu au tanwinihi oba tanwini au tashdidi oba shadda akabonero ka shadda, obwonna bwonna buyitibwa adabti. Bwonna butuyamba Qur'ani okubeera nga tetugikyusakyusa. Ate ekiyitibwa nakutu huwa nakutu ba'di alhurufi, ekiyitibwa nakutu akatonyeze bwe butonyeze obeera ku nnyukuta ezimu almutamathila, ennyukuta ezo ziba zaagala okufaanagana n'endala fil khati mu mpandiika. Dafa ng'ekyo kituyamba okubeera nga twewala allabusi, okubeera nga ennyukuta tuzifaanaganya endala. Oba tegereka ne bajjeera ennyukuta ne bagiteekako akatonyeze, nga bwe banaateeka zaali ne bagiteekako akatonyeze, daali ne batagiteekako katonyeze, oba shini ne bagiteekako obutonyeze busatu ate sini ne batagiteekako obutonyeze. Ekyo kituyambako okubeera nga Qur'ani nga tetuyingisa kwegamba tetufaanaganya, twawula ne tugamba eno daali eno zaali. Ebyo byonna obiyigira mu irimu eyitibwa adabti wannaqti. Oba tegereka bulungi. Era awaliwo akabenje kaali k'amaanyi nnyo mu mulembe ogwasooka, waliwo ab'obulabe bw'Obusiraamu. Sheikh atunyumiza agamba nti waqad zaharat alhajatu ila hadha alilmu, irimu eyo waliwo ensonga nnene lwaki yajjawo nebeera nga neetaavu okubeera nga eteekebwawo. Waliwo obwetaavu obwagireeta okubeera nga ebeerawo irimu yaki ey'okuteeka obutonyeze n'okuweerera Qur'ani ey'ekitiibwa. Ogwegamba obwagazi oba obwetaavu bwajja ddi? Obwetaavu bwa irimu eyo bwajja ba'da dukhuli nnaasi fil islaami afwaja, abasiraamu nga bamaze okubeera nga bayigira mu busiraamu afwaja, bibinja ku bibinja, wa khassata al-ajami, okusingira ddala abataali bawarabu. Wa qiyamu al-kathirin minhum biqira'ati al-Qur'an min al-masahif al-maktuba ala tariqati dhalika al-asri. Olaba nababeeranga bangi basoma Qur'ani ey'ekitiibwa mu masahifi agaaliwo ebiseera ebyo. شيخ قالت وقيام الكثيرين منهم بقراءة القرآن من المصاحف المكتوبة على طريقة ذلك العصر التي لم تكن تحوي سوى جسم الحرف. kubanga baaliwo abaali basoma Qur'ani ey'ekitiibwa eyaliwo ku mulembe ogwo, yali Qur'ani ng'ewandiikibwa naye nga tekola ki, yali ewandiikibwa nga teteekebwako butonyeze. Kati bangi abaagisomanga nebeeranga yabatawanyanga nga hau teyawukana na hau kubanga tekuli butonyeze. Nebeeranga ebatawanyanga ne bajja abamanyi ne bateekawo irimu eyo okubeera nga batwanguyizaako okubeera nga twawukanya ennyukuta wamu n'empeerezi. Ng'era omuntu bw'anaasiŋŋaana ekigambo kataba
senga pandika ekigambo kataba nga sikitaddeeko mpeerezi buli omu ajja kisoma nga bw'ayagala abamu bajja soma kutiba abamu basome katiba abamu basome kutubu olaba kutubu ate nga byonna bituufu kataba kutubu kutiba byonna bituufu gyebiri naye ng'ate waliwo ekituufu kye tubadde twagalamu naye olw'ensonga nti tebaali bawarabu byali bitawaanya ne bajja ne bateekako empeerezi mu qur'ani ng'ekiri kataba osobola okulabira ddala nti fatiha zonna bataddeko fatiha kataba ekiri kutiba ku bataddeko dhamma tiba kwonna kwanguya ebifaananyi ebyo ebifaanagana oba ennyukuta eziri mu kifaananyi ekimu okubeera nga ebigambo ebyo tusobola okubeera nga tubyawula kwekyo kyennyini wataqaddamat qissatu abil aswadi ad-du'li tukimanyi bulungi twalabira ku qissa y'omusajja ayitibwa abil aswadi ad-du'li rahimahullahu ta'ala bwe yali yawulira omusajja ng'asoma qur'ani ey'ekitiibwa ng'agamba anna allaha bari'un min almushrikiina wa rasuluhu n'asoma bijarri llaami n'agamba wa rasulihi n'akyusa amakulu omusajja yasoma qur'an twagiraba qissa eyo misomo egyayita n'akyusa amakulu ga qur'an naye lwa mpeerezi emu teyakyusa lwaki olw'ensonga empeerezi tezaali mu qur'an awo abul aswadi du'li n'alaba omugaso gw'okubeera nga bawandiika qur'an eyo ng'empeerezi ze muli era ye musajja abul aswadi du'li rahimahullah ye musajja yatandikawo okuweerera qur'an ey'ekitiibwa akonako mukategere ye musajja yatandikawo okuweerera qur'an ey'ekitiibwa era yagiweerera mu mbeera eyeewuunyisa teyawandiikanga bufatiha buno obuliwo essaawa eno yaddiranga akatonyeze kamu nga kamyufu n'akateeka wansi w'ennyukuta ne kakolanga kasira naddira akatonyeze akalala n'akateeka waggulu ne kakolanga fatiha kuba ebiseera ebyo ate ennyukuta tezaayina butonyeze zonna temwali butonyeze kati ye yasooka n'azuula kino ekya irabu ekyempeerezi naddira obutonyeze obwo n'abufuula empeerezi omusajja oyo ayitibwa abul aswadi addu